بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakadde bebitiibwa abaami n'abakyala abatulaba era batambula naffe ku lutimbi lwaffe gaggadde Labbaika Islam Media okkirize mbalamuseeko n'ekiramuso ate nga dduwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu emirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira kwe n'emikisa gye gibeere nammwe saba Allah subhanahu wa ta'ala bawadde obulungi muffe Allah butukuumira ate atwongere nabo Allah bagezesezza mu mbeera ez'enjawulo mbajjukiza nti ma wadda'aka rabbuka wama qala Allah wammwe si munyiivu ate Allah wammwe tabeerabidde idha ahabba Allahu abdan ibtalaahu Allah bw'ayagaliza omuddu we obulungi Allah amugezesa ebyo ebigezo by'omuyitamu Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza n'abasangulako amazambi Allah subhanahu wa ta'ala kwayisiza n'abalinyisa amadaala alaikum bisabr mbasaba ngera mbalamira okubeera nga mugumiikiriza sabran jamila olugumiikiriza nga lulungi fenna tukitegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga zonna innahu ala kulli shay'in kadir tewali kitambula mu nsi na mu ggulu okujjako ng'ayina ekigambo ekisembayo ku kyo ya Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba ndi twekubiriza tulaamiragana okubeera nga tutawakkala eri Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zaffe zonna umurina ensonga zaffe zonna buli nsonga yaffe yonna tugize eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti Allah ensonga zonna yazifuga. Nina ayati mu Qur'ani omwo ezitera nnyo okuŋŋumya n'okunywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala washiba Allah subhanahu wa ta'ala mwagambira ba'udhu billahi minash shaitanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim wama tashaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Washiba Allah subhanahu wa ta'ala mu ayati ezo yalinga abuuza ekibuuzo nga teyeetaaga ansa fa ayna tadhhabun abaddu abaali balekawo omubaka sallallahu alayhi wasallama ne boosuulayo gannaggamba ku bigambo bya Allah dhikrullahi ta'ala okubeera nga bajjukizibwa amateeka ga Allah n'okubeera nga batuula we gali Allah yabuuza nti fa aina tadhhabun abange mugenda wa mulaga ludda wa in huwa illa dhikrun lil alamin tebiri ebigambo mbaka sallallahu alayhi wasallama byali abasomera al-Qur'an al-Karim okujjako nga kujjukiza kubuulirira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala okudda eri ebitonde nga bigasa baani abo abaagala okubeera nga obulamu bwabwe butereera. fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim yenna ayagala okubeera nga ensonga ze zitereera al umuru dunya wal akhirah twogera ku nsonga z'edduniya n'ensonga za akhirah buli yenna ayagala ensonga z'okubeera nga zitereera tulumulamira okubeera nga tava mu bifo gwe bajjukiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bya Allah okubuulirira kw'abawalimu al-Qur'an al-Karim sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam in huwa illa dhikrun lil alamin tebiri okujjako okujjukiza n'okubuulirira eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala liman sha'a minkum an yastaqim oyo aba ayagaddemu mmwe okubeera nga ensonga zeziruŋŋama. Naye aya esembayo mu ssuula eyo yerimu ekinyusi Allah we yagambira nti wama tashaa'una illa an yashaa Allahu rabbul alamin tebalinayo kye bagenda kwagala kibeere tebalinayo kye bagenda kubeera nga bagoba mu bulamu buno obw'ensi baagala okubeera nga kibeera nga we baagala illa an yashaa Allah okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yayagadde obanga yasazeewo kibeere nga bwe bakyagala n'ensonga Allah n'agiwa rabbul alamin olw'ensonga ffenna tulina katulabirira nga ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ennaku zino muyina enjogera yammwe ennaku zino yabukala ennyo mu bantu egamba nti mutonzi waffe yasalawo
kigambo kituufu era nga kyekiri mu aya eyo wama tashauna illa an yasha Allah. Tebayinza kubeera nga kyonna kyebaagala okubeera kiba okujjako nga Allah subhanahu wataala asazeewo rabbul alamin, omulizi w'ebitonde. Era ojja kwetegereza nti bwonaagendera mu surati dahar, mu surati al insan, Allah subhanahu wataala yakiddamu ku nkomerero. Allah subhanahu wataala yakiddamu inna hadhihi tadhkira. Mazima bino byetujja twogerera ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, bino byojja owulira nga twogera inna hadhihi tadhkira, bino kujjukiza. These are reminders, we are reminding you. Inna hadhihi tadhkira faman shaa, ayagala mummwe naffe abali eno akwate ekkubo erimuzza eri omulizi wa Allah subhanahu wataala. Inna hadhihi tadhkira faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila, yenna ayagala mummwe okubeera nga akwate ekkubo erimuzza eri omulizi wa Allah subhanahu wataala, kwe kujjukisa kuno kwe tukola buli kadde ke tujja ne tutulako mu maaso gammwe. Naye Allah era mu aya eddako kweyo aya mu surati al insan, Allah yagamba nti wama tashauna illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima. Mazima tebayinaayo kye bagenda kwagala kibeere okujjako nga Allah yasazeewo. Inna Allaha, olw'ensonga nti ye Allah subhanahu wataala kana ebbanga lyonna aliman, mumanyi nnyo, hakiman, ate Allah subhanahu wataala he is the owner, the custodian of wisdom, the wise. Ya Allah subhanahu wataala, the knowledgeable and the wise, Allah subhanahu wataala. So bakadde bange ab'ebitiibwa tubakuutira nga naffe tetwejjeemu nti ensonga tuno zitwale nga nkulu, naddala episodes zaffe zino ez'okubeera nga tutematema al-Qur'an al-Karim. Tuli mu tafsiri waffe nga tukyali ku sura yaffe eyitibwa surat al-Asri. Surat al-Asri gye tuliko ayati ziri 3 zokka. Wetwaviira wano mu episodi yaffe eyayita biidhinillahi ta'ala, twavaawo tutandise ku aya ey'okusatu. Aya egamba nti illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bilhaq watawasaw bisabr. Ye aya gye tuliko, aya esembayo. Allah subhanahu wataala nga ateekulula yakolesa harfu al-istithna, egamba nti illa. Allah n'ateekulula buli muntu yenna ali mu kufiirwa, ekyo twakiraba. Naye abaffe baani abastandinga chance okubeera nga bajja kuwangula amaama rabbihim yawma alqiyama, okubeera nga bajja kuwangula mu maaso g'omulizi waabwe Allah subhanahu wataala ku lunaku lw'enkomerero? Beebaliwa? Allah bagamba nti illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza. Twamaliriza episode yaffe yayita nga tutematema ekigambo kino alladhina amanu, mwe twagambira nti almurad, ekitegeezebwa mu kigambo kino alladhina amanu, abo abakkiriza oba abakkiriza, kwe kubeera nga tujjamu amakulu agagamba nti alladhina sadaqu, be babakakasa billahi, ne bakakasa Allah subhanahu wataala nti Allah biwahadaniyatihi, nti Allah ali omu yekka, asinzibwa yekka, obufuzi bwe yekka. Ekyo ne bakikakasa. Sadaku billah wa rasulihi, ne bakakasa n'omubaka we omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wattaba'u, ne batakoma kakasa wabula ne bagoberera ma jaa bihi min indillah, ebyo rasulu sallallahu alayhi wasallama biyajja nabyo okuva eri Allah subhanahu wataala. Etwagamba nti yo meaning emu. Ne tugamba nti ekigambo kino alladhina amanu mu makulu amalala okuva ku ulamaina mu bamanyi baffe, ojja kusanga nga bagamba nti alladhina amanu, abakkiriza beebo, alladhina jama'u, aba abagatta wakati wa al-iman, abagatta wakati w'obukkiriza, al-qalbi, obukkiriza obw'omwoyo, obukkiriza obw'omutima, obukkiriza buno ne babugattako al-a'mali salih, ne bagattako emirimu emirongoofu, nagyo tujja kugiraba. Abo bakkiriza
ate ojja kusiŋŋaana abamanyi abalala nga bagamba nti alladhina amanu abo abakkiriza aboogerwako mu aya eno beebo alladhina amanu beebo abakkiriza oba abalina imaani atasdiqu alkalbiy okukakasa okw'omu mutima nga bakakasa billah Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi ne bamalayika be wa kutubihi n'ebitabo bye bye yassa wa rusulihi n'ababaka be yatuma wal yawmil akhir ne bakakasa n'okuyimirira okw'olunaku lw'enkomerero wal qadari ne bakakasa n'okugera kwa Allah khayrihi wa sharrihi okukujja nga kulungi gye bali n'okwokujja nga si kulungi gye bali beebo alladhina amanu. Wano tujjayo ki mu definition eyesembyeyo nti oddayo n'ogikima mu arkanul iman mu mpagi z'obukkiriza asitta omukaaga an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadarihi khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Akati abakakasa ebyo mu butuufu bw'obikakasa mu mitima gyabwe haqiqatan nga bakakasa nti Allah ali omu era yasinzibwa, ne bakakasa bamalayika ab'ebitiibwa abakulemberwa Jibrilu alayhi salam, ne bakakasa ebitabo bya Allah nga n'ekitabo ky'omulembe guno ogusembayo al-Qur'an al-Karim, ne bakakasa n'okukakasa nti olunaku lw'enkomerero gye luli, ne bakakasa mu kugera kwa Allah, ne bakkiriza mu kugera kwa Allah. Abo nno be alladhina amanu, abo be bagenda okuwona. Jukira nti okubeera nti oli mukkiriza tekitegeeza nti tolina byofiirwa. Twagamba nti loss Allah gyayogerako wali innal insana lafi khusr ezingira mu ffenna almuminin abakkiriza mu ffe n'abo abatali. Naye omukkiriza ono Allah gwayogerako wano abeera ku advantage emu nti yayinawo ebisasula losses ziri, nga n'ekisingira ddala okuzitowa mu byonna bye tuyinza okukozesa okusasula losses ze tujja tufeesinga, ze tujja tuinkaaringa al iman, obukkiriza billahi wa rasulihi, okukkiriza mu Allah n'omubaka we. Kyova olaba nti wetotunulira embeera z'olunaku lw'enkomerero abaddu bagenda kujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ez'enjawulo, abamu ng'amazambi gabayitiriddeko obungi, era abamu bajja kubonerezebwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Naye mu hadithi ya Abi Dharri al-Ghifari radiyallahu anhu, nabbi yatulaga nti mazima omuntu yenna agenda okusinkana Allah yawma al-qiyama ng'omuntu oyo Allah yamujjulula ng'akakasa nti Allah ali omu, tagattibwako mu kubeera ng'asinzibwa, ng'era akakasa nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam mubaka we dakhala al-janna, agenda kuyingira ejjana. Yadde anaasooka okubonerezebwako ebbanga Allah lyali bayagadde, naye ejjana agenda jjingira. Lwaki? Yayina ekisasula ekisingira ddala okubeera ekinene, ekisasula amabanja gonna bwe bukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Allah kyagamba. Kati wano Allah subhanahu wa ta'ala bw'otunulira ebigambo bino bye twakakoonako birimu ebintu nga bina. Gwe tuba tugamba tugenda kukola sharhi ya aya, mulimu ebintu nga bina. Awalan, mulimu ekigambo kino kye tutunuulidde illa alladhina amanu, mwe tujja ekigambo al iman. Kye tugambye nti ekigambo al iman kitegeeza at-tasdiq al-qalbi billah, okukakasa okwo okw'amazima mu mutima gw'omuntu, okukakasa mu Allah. Ate muno mulimu ekirala era kye tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okugamba nti alladhina amanu, twakikoonako mu episode yeyita. Allah yali atulaga nti obukkiriza si bwangu bwa kuyimirizaawo ng'oli wekka bwannamunigina, tolina kutambulira wamu. Nabagamba mu episode yeyita nti olina okufunayo ttiimu gy'ogenda otambula nayo okutuusa obukkiriza mu maaso ga Allah. Kigenda kuzitooyerera singa onaayagala okutambuza obusiraamu buno ng'obutambuza wekka. Twakikoonako Allah yakuleeta ku nsi wekka, wanaayagala otambule ne banno musobole okutuukiriza omulimu Allah gw'ababanja, ate yawmal qiyama oyimirire wekka amaama rabbika, mu maaso g'omulizi wa Allah. Kati wano wakati
w'okujja ku nsi n'okuyimira maaso ga Allah yawma alqiyama, wano Allah atwetaaza kukolera wamu. Gw'anaayiga eddiini olina okutulako mu maaso g'omusomesa. Ntegereka kigenda kubeerera kizibu okusoma eddiini eno ogitegeere nga tewali agikusomesezza. Kyobola nti Allah yatusiimira al akhiru al anbiya, asembayo mu bannabbi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, n'amukwasa omulimu gw'okusomesa umma eno, n'amukwasa omulimu ogw'okunasaha umma eno. Nze naawe tulina omulimu ogw'okuyambagana okulaba nga tuyimirizaawo obukkiriza tubutuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bukkiriza bwennyini obujjudde. Kati ono Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubeera nga atugamba nti illa alladhina amanu, yayongerezaako n'agamba nti wa amilu salihat. Anaawona takoma kubeera mukkiriza kyokka, takoma kukkiriza kyokka mu Allah na mubaka we, wa amilu salihat. Anaawona losses zino zetwogeddeko zetulimu, yoyo agobereza ku bukkiriza bwe emirimu emirungi. Era ye mukkiriza ajjudde. Toyinza kubeera mukkiriza nga gugamba bugambi nti nze nzikiriza mu Allah n'omubaka we, naye ng'ate tokola mirimo egyo Allah subhanahu wa ta'ala gyakolifayinga okubeera emirimu emirungi, emirimu emituufu. Waliwo enjawulo wakati w'omulimu omutuufu n'omulimu omulungi. Amalu, omulimu ogwetwogerako wano mweno aya, Allah gwagambye nti wa amilu salihat. Allah teyagamba nti wa amilu lkhairat, yagamba nti wa amilu salihat. Ne bakola emirimu emirongoofu, emirimu egiri salih, emirimu emirongoofu. Kiki ekikolifayingisa omulimu okubeera omulongoofu? Kyekyo ekiddako mu statement eno kyetugamba nti al amalu salih, omulimu omulongoofu, huwa kullu ma yarda Allahu min al aqwali wal af'al. Kyekyo kyonna ekiyingira mu ebyo Allah byasiima, min al aqwal, mu bigambo, wal af'al, ne mu bikolwa, sawaun, kabibeere nga ebigambo ebyo bwe bikolwa ebyo, kanat faraid, kabibeere nga biri mu byetteekwa, au nawafil, obanga biri mu ebyo omuddu byesindikiriza ye kennyini okukola mu mirimu emirungi. Bakadde bange mutegedde ekiyitibwa omulimu omulongoofu, amalun salih, omulimu nga mulongoofu, kullu ma yarda Allah, kyekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyasiima. Ate Allah bw'asiima ekintu kyonna, kino kitegeeza ki? Nti ekintu ekyo Allah agenda kukusasula. Allah bw'asiima asasula. Kyobalaba nti mujja kujjukira nti mu P1, P2, P3 we twasomeranga nga babuuza nti ma huwa al-ibada, ay ma hiya al-ibada, kiki ekiyitibwa okusinza? Twagambanga nti ismu jami', linnya erigatta, min al-aqwali wal af'al, mu bigambo n'ebikolwa, ma yuhibbuhu Allah, naye ng'ekyo ekizze Allah kyagala, wa yardahu, ate nga Allah akisiima. Subhanallah. Kati Allah agambye nti illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza nga bwe tulabye, wa amilu salihat, ne bakola emirimu emirongoofu. Kati emirimu emirongoofu gye giriwa? Byebyo ebintu mu bikolwa n'ebigambo nga Allah abisiima, kabibeere ng'ekyo ekikoleddwa kiri mu byetteekwa, kiri mu ebyo ebiri farada, obanga kigwa mu ebyo ebiri nawafil, gwe guyitibwa omulimu omulongoofu. Kati omulimu okuyitibwa omulimu omulongoofu, ekirala kyetuteekeddwa okutegeerera mu episode eno, nti omulimu okukolifayinga okuyitibwa amalu salih guteekeddwa okubeera nga gutuukiriza obulombolombo. Nga bwe buliwa, tuleeta obulombolombo bubiri bwokka. Akasooka al ikhlas niyya, okukola omulimu ogwo ng'omuddu agukoze n'ekigendererwa ekinywevu ekya Allah okumusiima, ng'akikoze lillah, omulimu ogwo ng'agukoze ku lwa Allah. N'ekyokubiri, wa mutaba'atu rasulu sallallahu alayhi wasallam, ate nga mu kukola omulimu ogwo agoberedde enjigiriza z'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olwo omulimu ogwo gukolifayinze okuyitibwa amalun salih, okuyitibwa omulimu omulongoofu. Guteekeddwa okubaako n'ebigendererwa, ng'ekigendererwa ekikulembedde byonna
kusiimisa Allah ng'ate ekyokubiri ogoberedde enkola y'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nkakasa nti emirimu emirongoofu giba gitegerekese bulungi, al a'mal as-salih giba gitegerekese bulungi nnyo. So agenda okuwona obutabeera mu khasaara, agenda okuwona impact y'okufiirwa kwe tulimu mu duniya gy'oyo alwana okulongoosa obukkiriza bwe, n'ekyokubiri n'agoberezaako emirimu emirongoofu wa amilu salihat, n'agoberezaako emirimu emirongoofu. So ne bw'onaakola emirimu emirongoofu naye nga togizimbidde ku al imaanu billah wa rasulihi, nga togizimbidde ku kukkiririza mu Allah n'omubaka we, tugamba nti era towona. Ate era ne bw'onakkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we naye ng'ate tokola mirimu mirongoofu, naawe towona, olina okubigatta. illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza, wa amilu salihat, ne bakola emirimu emirongoofu. Waawe eyo gy'olaba ejjira wakati awo gye tuyita harufu al-atf, harufu egatta egwa mu hurufu al-atf, egwa mu prepositions ezigatta. Allah subhanahu wa ta'ala yali akulaga nti bino bitambula hand in hand. Omuddu kasita amala okukkiriza Allah n'omubaka we, ekiddako kukola. Singa okoma ku ddaala ly'okukkiriza n'otakola, kabonero akalaga nti bwandibanga obukkiriza bwo bulimu ebituli, naye ate era oyo akkiriza asingako atakkiriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala, washiba Allah atugabirire okumanya, washiba Allah atugaziye mu ntegeera y'ekitabo kye Quran, ate washiba Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire okukolerako ebyo batutegedde mu kitabo kye. Kati insha Allah mu episode ejja tugenda kutunuulira statement sebbiri ezisembayo mu ssuula eno. Allah wagambira nti watawasaw bisabr, aya esooka egamba nti watawasaw bilhaq, eddako negamba watawasaw bisabr. Tugenda kutunuulira abaffe lwaki Allah subhanahu wa ta'ala teyakozesa kigambo kigamba nti wa awsu bilhaq n'akozesa watawasaw. Tugenda kulaba lwaki Allah yakozesa taa'u n'atakozesa hamza. Tugenda kukiraba insha Allah mu episode ejja. Tufune kino mu episode eno nti oteekeddwa okunyweza obukkiriza bwo n'obukuuma. Ekyokubiri, oteekeddwa okwebanja okukola emirimu emirongoofu nga mingi obutagayaala. Losses zoyina nnyingi, losses zenina nnyingi, ekituyambako okugattagattawo kukkiriza mu Allah na mbaka we, n'okubeera nga tugoberezaako emirimu emirongoofu. Mubadde balabi balungi ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Episode ebadde ya tafsir al-Quran, okubeera nga tugaziyaamu ku ebyo ebiri mu Quran y'ekitiibwa. Nkujjukiza nti tusinziira wano ku offices zaffe ku Cham Towers Shopping Mall, level number 2, suit number 4. Jangu ku Labbaika Travels, obeere nga insha Allah ta'ala ensonga ze za hijja ne umura zikwatibwako bulungi. Tubajjukiza bakadde bange ab'ebitiibwa nti abanatambula naffe mu umura ey'omwezi guno ogujja ogwa August, tusimbula nga ennaku z'omwezi 25 okugenda e Makka ne Madina. $1,500 zokka bakama baffe ze batusabye. Jangu otambule ne Labbaika Travels osobole okubeera nga onyumirwa emikolo gya hijja ne umura mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi, ku bisale ebisingira ddala okubeera ebya wansi, ng'ate bakusuza bulungi, okukola bulungi emikolo nga tufunye mu kutataganyizibwa kwonna. Saba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala Allah bakuume, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atulungamye, wakiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obuli mu lunaku luno, ate atutaasa obubi bwalwo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.